Sebo mukadde wange omugenyi omukulu Sheikh Abdul Maliki Lukwago. Sebo mukadde wange omu ku bakulu b'amaka g'abasiraamu bangi Sheikh Bakasambe. Bakadde bange bamashayikha abakuŋŋaanye wano. Sebo Dr. Yusufu Commissioner okuva mu Ministry. Baganda bange mikwano gyange bamaseeka b'Nujumul Huda abaami n'abakyala. Njagala okutandika n'essalaamu nga kye kiramusa ekirungi Allah subhanahu wa ta'ala kyatuwadde ng'abasiraamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salaamu yange simanyi oba yebadde nnafu okusinga ku salaamu esoose gye mpulidde baddamu n'oluvannyuma nga yawedde dda okuggwayo. Naye kale kanziremu ntoole ndabe nnyinza okuba eddoboozi lyange libadde wansi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awo nkakasizza nti kyembadde ndowooza tekiyinza kubeera mu mitima gy'abantu basaalira Nabbi. Njagala okutandika n'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde obusobozi nze nammwe okubeera mu kaseera kano olwaleero. Nsaba nnyo Allah ow'ekitiibwa asse okusaasira n'emirembe ku w'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ebigambo byange ngenda kubikutulamu eddakiika ntono ddala naye ngenda kubikutulamu ennyingo nnya. Ennyingo esooka Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe yayimiriranga mu maaso g'abasahaba be yabajjukizanga ensonga enkulu ey'okutya Katonda, bakuutira abaami n'abakyala baganda bange ne bannyinaze okutya ennyo Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tumutya nga tukola ebimusanyusa ne tuleka ebyo byonna ebimunyiiza. Ekyo nkimazi. Ensonga ey'okubiri, nina ebintu byendabye wano nomale bwe mbeera mu mukolo seekabazannya n'engooyo mukwano gwange nnyo okumala emyaka mingi. Ndowooza wano abasinga obungi nga temunnaba na kumulaba. Naye era ekyo oluusi eyo gye tubeera wabeerayo oluusi ebintu ebibeera ne waga nti owaayi abasajja bwe banaakulaba ne gundi tebalowooze nti oyinza okubeera nga naawe ate oli bamukuba ate kakati gweobeera naye n'ebirala. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali badde nga Abubakari alina waatuuka n'amuvaamu kuba embeera yali nzibu. Nga mutuufu wabamuvaga nti ya Rasulallah naawe okitegeera sigenda kufa naawe. Nabbi yali kikoze eki? Yali kitegedde. Naye yasigala naye nga mukwano gwe. Nina ekintu kye njagala okumusiimako olwaleero. Olwo Allah mwayisirizza okubeera nga nina ebintu eby'enjawulo bye nzize ndaba mu bantu abalina enkola efaanana ng'eno. Ngenda kubawaayo ebitono bye ndabye ku mukolo guno. Ekisooka abantu wano wakati nga bali mu ssanyu wabaddewo bakhalifa wano ababadde batukulembedde mu mataali agatalina buzibu. Discussion ya lulala oba seekabazannya n'engo yali ginyonnyola sha Allah. Naye bano ababadde bagenda mu maaso n'amataali babadde abamu bajja nga babafuuwa ku ssente. Nendaba nga waliyo abantu abakwata mu nsawo yaabwe ne bawa ku balala nabo bajje bakole ki? Bafuuwe. Ekintu ekyo osobola okinterpretinga mu ngeri za mirundi ebiri. Engeri esooka asobola okubeera nga bw'aboona abadde alina omutima obutali mugabi amutendesa okukola ki? Okugaba. Ekyokubiri okubeera nga abantu bajja ne yeeragana essente ze n'abijja yafuuwa ono yafuuwa oli yafuuwa oli n'aleetera n'abalala abatalina okuba nga bafuna ensaalwa mu mitima gyabwe. Bwaba nga baali mukwatiddwa ensaalwa asaasaanyizza kale banaakwatibwani banaalekani. Nina ekintu kye ndabye wano ekirala. Njagala kusiima nnyo omuto wange, nkakasa muto wange mutabani wa Khalifa Ahmad Mukasooyo. Si gwe mulundi ogusooka gwe mulabye nga agenda mu maaso n'ettaali. Ojja kunsonyiwa ssebo mukadde wange wadde nga taata n'omwana bombi bagenze mu maaso naye ndowooza emyaka gyange gisinze kusiima ow'emyaka gyange. Era nsaba Allah ow'ekitiibwa amuteremu omukisa mbadde nkeerabidde okakoonako andeetedde bulungi ettaali ate eddoboozi lirabika likyali era mu myaka gino gye nkola ki? Gyoyagala. Saba Allah amuteremu omukisa kuba mmanyi kijja kuwa essanyu mukadde wa muzaala. Amin. Olabye bw'adigida. Oluvannyuma lw'ebyo
akasembayo njogera ensonga esembayo. Nalabye Hajji Kabwama wano ng'ayogera ku kibiina kiri ekya Answari Hijja and Umrah. Nene ndaba Haji Sulaiman chairman najja n'amusazaamu wakati n'agamba nti nedda bannange, n'agamba nti ffe tulanga naye amujje mu kibiina kya muganda waffe ono y'aba tutambuza ye waffe gwe tutambula naye ajja kutuukiriza ebyaffe nga bwe tubikola ki nga bwe tubikkiririza. Ekigambo ekyo nze nina ekirala kye nakijjeemu. Mu nsi muno abantu obwalaba ng'oli alina bizinesi gy'akoze oba dduuka oba ki kyonna kakibeere nga kirimu okugamba okuzimbiramu obusiraamu nga bw'olaba essomero nti bazimbiramu abantu okufuna ki irimu. Ate olaba nga abasiraamu banne naye aga gundi ngaafunye sente ngenda muzizika wali edduuka eddala, ngenda mumuteekako kino kino, ngenda kumuteekako bino na biri, asobole okuba nga kkawa wansi. Kino kyolabye mukadde waffe mukama waffe kyabadde akola wano ku Hajji Kabwama bwe busiraamu bwennyini bwetutyo bwe tuteekeddwa okubeera nga twagaliza nga twagalana wakati waffe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'agatta wakati w'abamuhajiriina ne ba Answari yabaleeta naye kansike ekyokulabirako kimu Abdurrahman ibn Auf ne Saad ibn Rabi' al-Ansari. Saad ibn Rabi' yali mu ba Answari abagagga bwe basanzeeyo nga Abdurrahman ibn Auf ali mbasenguse okuva e Makka kugenda e Madina. Naye ono nabbi bw'abagatta buli omu afune munne sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman ibn Auf munne amugamba nti nina ennimiro mmeka? 2. N'agamba fanzur, tunula ggwe nnyimiro ki esinga okukusanyusa esinga okubeera nga ekutebenkeza hatta akhruja laka minha, nsobole okubeera nga ennimiro eyo ngikola ki? Ngikulekera. Nina n'abakyala bameka? 2. Nsaba otunuulire ayyuhuma arda indaka hatta utallikaha laka, nsobole okuba nga omukyalo oyo mukulekera bw'abanga akoze eki? Akusanyusiza. Bw'oba nga baalimu n'okwerekereza kitegeeza bannaffe okubaagaliza mu initiatives mu bintu ebyenjawulo bye baba batandise, kigambo kikulu nnyo mu busiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala naawe akimanyi nti olina essente naye sooka owagire Kabwama akulaakulanye ekikye. Allah subhanahu wa ta'ala naawe bw'oliba okoze ekikyo ajja kukissaamu omukisa. Tulwane okubanga twejjamu emitima egyo emibi. Ensaawo eyo gye mulaba y'emu ku bituleetera ebizibu n'eno mu kisaawe kyaffe ekyabaseeka. Lwaki Hajji Kabwama alonze bazannya n'engo? Lwaki gundi alabye seeka zikusooka? Lwaki? Naye Allah alina ensonga bw'aba asazeewo bw'atyo bw'aba akoze eki? Bw'aba asazeewo. Naawe omusaba ajja kukola ki? Ajja kuwa. Ngenda kumaliriza n'ekisembayo. Nayogeredde mu budde bufunda ensonga lwaki mulaba nga mpapa nnyo. Ekisembayo bwe nzijja mu nkuŋŋaana ezifaanana nga zino, njagala nnyo okubeera nga nkozesa omukisa ogwo okwoonako ku bimu ku ebyo bye mmanyi ebikolebwa eno. Baganda baffe bangi mu basiraamu nga balina obutakkaanya n'enkola ekolebwamu mu mikolo egifaanana bwe giti, n'eno mu bamutahabbuuna ne mu mawuledi ne mu ddwa n'ebirala. Balina obutakkaanya obwo olw'okuba ebiseera ebisinga obungi bangi kuba omubuuza nti biki ebyo bye basoma byo bitegeeza ki? Nga takola ki? Nga tamanyi. Mbabuulireyo ekyennaku ti bangi wano muffe abali eno mu bamutahabbuuna nga bwe baba basoma ebintu ebyo naye n'omubuuza nti nzivuunulirayo statement emu nga tagikola ki? Nga tagimanyi. Kitegeeza nti bwe tutegeera agamu ku makulu gaabyo kituyamba okubeera nga bali bannaffe baddirizaamu ne bagenda nga bategeera mpola, kuba twagalamu ng'abalage ago ge tukkiriza nti ge mazima. Naye ate naffe twongera okunyweza abo aba Allah baatadde eno okwongera okumanya nti ebintu bye bakola byo bifaanana bitya era bitegeeza ki. Muganda wange ono Khalifa, erinnya lye sirimanyi, muyita Khalifa Ahmad Mukasa omuki? Omutwe Bwete. Ye Bwete. Okay. Naye eryo terijja nze butane. Naye wembe ndoza temunnawulirako nga waliwo ayogera erinnya lya Abdul Basit okuleka omwogezi kuba ye probably akola ki? Amanyi. Naye bw'ogenda ebiseera ebisinga bakwanjulira ku liri kuba lye likuleese emmere, nange nja kusigala ku liri eya Khalifa Ahmad Mukasa kuba ffenna gwe tukola ki? Gwe tumanyi. Bwe yabadde ayogera wano omutaaliri yagambye nti baalaba oyo yayonsa ku nnabbi. Nange kyenvudde nsalawo nnonde omulyango ogwo ogulimu okuyonka kwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
abakyala bayonsa nabbi baali bameka sallallahu alaihi wasallam? Abagamba omu we bali, abagamba babiri nabo we bali. Tayi, waliwo ababaawukana kaabo abakyala bayonsa nabbi otyo. Bangi kumwe mugenda kuŋŋamba ababiri abo, muŋŋambe Halimatu Saadiya, oyo buli omu amumanyi, n'omulala yaani ye Thuwaiba al Aslamiya, si bwe kiri? Gwe kijja mu kutegeerako okubeera nga maama w'omuntu yamuzaala, okuva lwe yamuzaala nga tiyamuyonsaako, nga talina w'osoma mu byafaayo, okubeera nga talinaayo ekizibu kye yalina mu mataage. Akati omusajja wa mawulidi we bw'aba ayimba akayimba kaagamba wa ardaatu ummuhu ayyaman, maama we n'amuyonsaako okumala ennaku eza mutareki bagamba 3 abamu 7 abalala 6. Thumma ardaatu Thuwaibatu al-Aslamiya, oluvannyuma Thuwaiba n'amukola ki? N'amuyonsa. Thuwaiba ono yaani allati a'taqaha Abu Lahabin hina wafatu inda miladihi alayhi salatu wassalamu bibushra. Omukyala ono Thuwaiba yali mukyala nga muddu, mumanyi bwe bayita abazaana, abakyala bano bwe bayita abazaana mubamanyi, nga muddu owa Abu Lahabi. Nsaba okubajjukiza obudde bumpeddeko ndaba omwogezaze. Abakyala abo wallahi wano ndaba ng'esajja kunyumirawo nnyo mu kamera. Ebimu nkyayiga biyige eno munsonyiwe naye nga neeyaziza Sebo Sheikh, barakallahu fiik. Tayi, omukyala oyo Thuwaiba yali mukyala nga muzaana ewa Abu Lahabi. Abu Lahabi yali muganda wa taata wa nabbi, ekyo mukimanyi sallallahu alaihi wasallam. Njagala okujjukira nti Abu Lahabi yali akyalina ennaku ya muganda wa Abdallah okufa, naye Abdallah ono yafa n'aleka omukyala ng'omukyala alina olubuto. Kakati omuwala ono Thuwaiba yali muddu ono, bw'afuna amawulire ago nti mukyala wa muganda wa mukama wange azadde omwana, najja n'amuleetera amawulire ago. Abu Lahabi n'asanyuka nnyo olw'omwana wa muganda we okuzaalibwa, n'amuta. Akanyirira ako kyekwogera allati a'taqaha Abu Lahabin hina wafatu inda miladihi alayhi salatu wassalamu bibushra. Allahumma salli wa sallim alayhi. Waliwo abantu kisaana okumanya ku bantu kyabalala Thuwaiba be yayonsaako, tusobole okumanya ku baganda ba nabbi mu kuyonka. Iye kyava agamba wa ardaatu ma'a ibniha Masruhin. Thuwaiba yayonsa nabbi ng'amuyonsa wamu ne mutabani waani Masruh. Wa abi Salamata nani wahiya bihi hafiya. Ate awamu n'ekyo nga Thuwaiba afaayo nnyo, alina omukwano mungi eri ono Muhammadi gwakola ki? Gwayonsa. Ate bifo kuyonsa nabbi yali yayonsaako n'omulala ye taata wa nabbi omuto ayitibwa ani? Hamza. Wa ardaat qablahu Hamzata alladhi humida fi nusrati ddiini sura. Kakati obusiraamu bwagala bukutendeke mu byafaayo bya nabbi mu nkola ye oyigiremu nti omuntu bw'aba alina kyakkoledde, yenna yalina omugaso omukkulako, yenna eyakulagako ku mukwano ng'ojja nga nze bwe mba nnyonnyodde nti ebiseera ebyayita twalina omukwano mungi nga tukula ne Seekabazanya n'Engoye. Alina ebiseera we yampeera essanyu bingi nga tukola ki? Nga tukyali wansi. Naye ensonga ekyo tekisaana kwerabira. Olina omuntu eyakukwatako, eyakuyambako, olina omukyala eyasooka okufumbirwa n'agumiikiriza obuzibu, wadde mwafuna obutakkanya n'amala n'agenda. Naye mu ntandikwa gwe wali naye, nabbi saa sallama yajjukiranga nnyo omukyala ono Thuwaiba. Era nabbi ng'amaze okugenda e Madiina yaweerezanga ebyambalo n'ebyokulya n'ebintu ebirala ebirungi bingi ng'abiweereza Thuwaiba. Omusajja kyava agamba wa kaana sallallahu alayhi wa sallama
يبعث إليها من المدينة بصلة وكسوة هي بها حريا أن أورد هيكلها رائد المنون الضريح ووارا اللهم صل وسلم yakikola okutuusiza ddala omukyalo oyo Mungu bwe yamujjulula mu nsi muno. Kati twagala okumanya omukyalo oyo nabbi yakikola lwakuba musiraamu oba si musiraamu, ebyafaayo byawukana. Omukyalo ono bwe yali agenda okufa yafa musiraamu oba nga si musiraamu? Qila ala dini qawmiha alfi'ati aljahiliya, kigambibwa nti yafiira ku ddiini y'abajjajjaabe ey'ekijahiliya. Wa qila aslamat, waliyo n'ekigambo ekigamba nti yakola ki? Yasiramuka. Ani atukakasa ebyo? Athbata alkhilafa ibnu manda wa haka, yatunyumiza enjawukana eyo. Ebyo byonna nga omusajja amaze obyogera kyava agamba thumma ardaathu lfatatu, oluvannyuma omuwala n'amuyonsa. Ani? Halimatu Saadiya. Oluvannyuma omuwala oyo omuto Halimatu Saadiya n'amukola ki? N'amuyonsa. Naye Halima ono bwe yali ayonsa nabbi mu ntandikwa bonna be yali agezezzaako okufuna baali bagaanye okubamuwa abaana abato. Lwaki? Lifaqriha wa aba, baagaana bonna okubeera nga bakola ki? Bamuwa abaana baabwe okubayonsa olw'okuba Halima yali mukyala muki? Mwavu. Kyekyaddako nga amaze okumutwala, ye bwe yamutwala ono mulekwa, ndowooza mwenna mujjukira nti Katonda yamuggulirawo n'afuna emikisa. Emikisa egyo jajja almahli kitegeeza obuzibu, ashidda. Al-ashiya kitegeeza obudde buno bwe tugenda okuyingira. So onaagamba nti yafuna olw'okutwala Muhammadi yafuna emikisa ng'obudde tebunnaba na kuziba. Fa akhsaba aishuha ba'da almahli qabla al-ashiya ودر ثدياها بدر در ألبنه اليمين منهما وألبن الآخر أخاه. gajjula n'abeera ng'erino erimu aliyonsaako Muhammadi, eddala ng'aliyonsaako omulala. Okumanya yalina amata maki? Mangi, nga Allah amuwadde lwaki? Lwaki omukyalo ono mu ntandikwa baali bagaanye lwaki bonna baagaana okumuwa abaana be olw'okuba yali mwavu? Kiteeberezebwa nti omuntu omwavu tagenda kufuna byakulya, kufuna mata gamala kuyonsa mwana waabwe gwe bamukola ki? Gwe bamuwa. N'olw'ensonga eyo ate nabo ono bwafuna kugamba amata amangi n'emikisa emingi. Kyava agamba وأصبحت بعد الهزال والفقر غنيا وسمنت الشارف لديها والشيا. omukyalo oyo Halimatu Saadiya oluvannyuma lw'obwavu n'afuuka omugagga, n'ensolo ze yalina eŋŋamiya n'embuzi nga nnyingi, zonna eŋŋamiya ezo n'embuzi ne zikola ki? Ne zigejja ne zinyirira, kubanga ali mu kuyonsa ekitonde eky'omukisa Allah subhanahu wa ta'ala kyaleese. Omusajja bwe yali amaliriza omulyango ogwo kyava agamba ti wanjaba an janibiha kullu mulimmatin wa raziya wafarraza Sa'du burda aishiha alhani wa washa. Kale ebintu ebyo nabisomamu ddala nga tukyali bato, ne binyumira ne nzija nga mbyetegereza ne ngamba luliba olwo insha Allah ndibyogerako. Njagala okwozaayoza ennyo Haji Kabwama ono okulonda abazannya n'engooyo. Walonda omuntu omulungi, musajja mulungi, ate ffe tumuyinako ebyafaayo okuva emabega. N'olw'ensonga eyo bwe nva wano nga simunywezezza mu kifo kye, nja kuba nkoze ensobi etagambika, naye neeyanziza omukisa guno ogumpeereddwa. Mwebale bannange okuwuliriza ebigambo byange. Saba Allah ow'ekitiibwa atusinkanye omulundi omulala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.